Olutula lwa kansala ya Kasisi olwalero lubadde lwa Bbugumu nga kansala wakubaganya empawa ku Kyamugagga Miss Kigondo wansi wa kampuni ya Hamu Enterprises okuba ekibaati ku mwala gwe Nakivu ogukulaakulanya. Bakansala okunya Lord Mayor Elias Lukwago babadde baagala annyonnyola ebigambo bya Zaabagyetekako nti mu kansala yatuulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna baayisa ekiteeso ekya Mugagga Miss Kigondo olukusa okuzimba ku mwala. Olutula ono lwetabiddwa amyuka akulira ekibuga Kampala Benon Kigenyi era ngo naye bakansala bamutadde ku nninga bamulagidde aleete ebyasalirwa mu lutuulo n'alemererwa. As the custodian of our minutes, while he was reading the minutes, did he find any resolution in the minutes? Because he's the one who is our secretary, which says that the council has given the Chief Channel to Hamu Enterprises. I want to get that credit from the ED whether Kigenyi ategeeza nga watatambudde n'ebyo ebyali mu lutuula era nga tennakyayinza kubyogerako mu kiseera ekyo kubanga bamuyitidde alina olukiiko olwalwabaddemu. I will review the minutes and make my comments. I have not read them to that point. Informing this house that he has never looked at the minutes that we discussed. This is terrible. I have here with me the minutes that were sent to me. If I may be permitted to cite only 3 resolutions for your own interpretation. Lukwago ategeeza nga bw'ayagala olukiiko lukwata Omugagga Miss Kigondo era luggyeyo ekibaati kyakubye ku Nakivubo. Bakansala kibawakanyiza nga bagamba si buvunaanyizibwa bwabwe. Management who is charged with enforcement should proceed. Management, they are the ones in charge of enforcing law and order. They should proceed and arrest Miss Kigondo and prosecute him for carrying out illegal construction there. We are not supposed to deal with legal matters. Bano balumiriza Lukwago kuba naye olukiiko lwayogerako yalulimu era nga lwaliyo mwezi ogwokuna wabula beewuunya okuba nga bireese kati kibagamba nti ono ali kaluluka anoonya. Bw'aba teyali mumativu yali asobola okukomyawo issue yemu ku order paper naye bw'aba ajja kati mu kaseera akaakalu ekitegeeza alina kyabala ng'omu. Lukwago agezezzaako okuwaayo ebyatesizibwako mu lukiiko olwo wabula n'alemesebwa oluvannyuma lwa bakansala okubaako abamu ku bantu bebeekengera ekintu ekiviiriddeko olukiiko okuyiika bw'atyo sipiika Zahali Yulika n'alongezaayo. Oluvannyuma ayisa ab'amawulire n'ayogerako nabo nga wano yeewuunyiza bakansala okulemererwa okuyimirira ku magulu gaabwe okuyisa ekiteeso eky'okukwata Omugagga Hamu. Tusabye Lord Mayor nti naffe tuli bannabyabufuzi nga naye bwali muki munnabyabufuzi. Tusaba statements ze yakola ku bakansalazi ba NUP nti baatunda omwala azijjeyo. Tutemeteeka politics mu development ya Kampala City. Tuli bakulembeze abalina okwogera ebintu nga biri ku mazima ate nga biri ku record. Oluvannyuma lwa kanso bakansala betwogeddeko nabo balegeeza nga ekintu Lukwago kyayagala okukola bwe gutali mulimu gwabwe nga tebalina buyinza bukwata Hamu. Bakansala tetulina okutu mu bwesonta wamande sejjaffe biri mu mirala nnyo wabula DPP IGG tebamuvunaanyizibwako. Ajja kujja mu kooti aŋŋambe ssebo nsibangaani omuntu alina okudifectinga ekyo the executive director bw'akifectinga n'akisindika wa DPP. Tutadde akazito ku technical wing twagala kulaba nti Hamu bamugulako emisango mu mangu ddala. Bano era balumiriza nti Pulezidenti Museveni yennyini yawandiikira ebbaluwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'amulagira okuwa Hamu obuyinza okutwala omwalo ogwo asobole okugukulaakulanya oluvannyuma lw'okumulaga pulaani ye n'emumatiza. Executive order president eno kanso terina buyinza okukola ki okutagigoberera. So they are wasting time. Oba president yamuwa olukusa ekyo kiwe. Bakansala era basoomozeza Lukwago akomye okwogera mu ofiisi kyokka bakulemberemu ekiwejjowejjo ku mwala guno bajjeko ebibaati. Ajje bigambo abirekera awo byayogera ebyobulimba ajje tukkirire ku kibaati Lord Mayor. Akakase ensi nti talina Hamu ajje atukulembere agenda ajjewo ekibaati. Situkyayagala bigambo wano bigambo bisusse wano. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.